Omutwalo kyeki? Olwaleero katusome ku kintu ekiyitibwa omutwalo kubanga kino kivuga nnyo era kikozesebwa nnyo mu mikolo egy'obuwangwa okusingira ddala mu kuwayira oba okuwasa, okwanjula n'okwanjulwa mu buwangwa. Kigambo kino kivuga nnyo era bangi mukiwulira nnyo kikozesebwa nnyo omutwalo. Naye abaffe omutwalo kyeki? Kyo kyennyini kye bayita omutwalo. Kati omutwalo kitegeeza ekyo ekirabo taata w'omuwala ky'asalira omwana omulenzi okukiwaayo olwo naye alyoke amuwe muwala we. Omutwalo guno kintu kikulu kubanga bajjajjaffe baagendereranga ki okuteekawo omutwalo. Ensonga nno weeziri era zirabwako ate zitegeerekeka. Esooka kwe kukakasa nti omwana omulenzi oyo mukozi. Ekyokubiri kwe kukakasa nti omwana omulenzi oyo ajja kusobola okulabirira omwana waabwe. Kale omutwalo gw'ensonga lwaki gwasabibwanga era gwatwalibwanga nga kintu kikulu. Omutwalo gwayinzanga kutegeeza obukozi n'obumalirivu bw'omwana omulenzi okulabirira omwana oyo ow'obuwala. Omutwalo gwasinziranga ku bintu nga enzikiriza, obuwangwa obw'enjawulo kubanga mu buwangwa obumu bayinzanga okusaba ente naye mu buwangwa ng'obwa Buganda ekyo nedda. Abamu bayinzanga okusaba embuzi oba ekintu ekirala kyonna. Wano mu buwangwa baasabanga okusinziira ku mirimu egikolebwa mu masaza aga Buganda ag'enjawulo okugeza bayinzanga okusaba omutwalo gw'enswa. Kati okugeza nga bannaffe abalemeezi bazitta nnyo enswa. Omutwalo gw'enswa bayinzanga okusaba ogwataaba, bayinzanga okumusalira oba omugugu gw'embugo oba embugo, omunnyo mu masaza gye bavuba nga bayinza okuleeta ogw'enkejje, ebintu ebifaananako bwe bityo. Lwakuba nti emirembe bwe gyajjanga gikyuka n'omutwalo gwakyukamu ne batandika okuleeta ogw'ensimbi. Naye nga omutwalo ogwo tebagutwalira ddala gwonna era oluwaayo omutwalo nga bo baggyako 100 ezisigadde nga bazizza nga baziwa omwana oyo omulenzi. Kwabanga kumukema balabe ddala mukozi anaasobola okulabirira muwala waffe. Ensonga era onombuuza lwaki ate baamuddizanga. Eyo ensonga lwaki baazimuddizanga bo ne batwalako 100 kyokka zino ne bazimuwa ne bazimuddiza. N'ekigendererwa ekirala nti muwala waabwe bo tebatunda mutunde, kwe kuzimuddiza ne basigazaako 10 ne bamuwa ezisigaddewo ku mutwalo. Ebyo byajja luvannyuma nga ensimbi zitandise okukozesebwa. Ndowooza nti ensonga ey'omutwalo ogitegedde bulungi. Toddamu kwebuuza ekigambo omutwalo kitegeeza ki mu kwanjula kwa Buganda oba mu buwangwa bwa Abaganda. Ekyo ky'ekigambo omutwalo gwalinga gwogerwako n'engeri. Ennaku zino abantu basaba ebintu naye bitasoboka. Simanyi aleeta tanka wano liita 3,000, liita 15,000, njagala oleetere liita ya mutwalo mulamba. Tanka liita mutwalo mulamba. Njagala basaba ebintu, njagala omutwalo ng'oleese emmotoka, njagala oleeta omutwalo ng'oleese pikipiki. Ogwo gwe mutwalo bannange. Ddala tuba tetuseese ku nnono n'ekigendererwa bali kye baalina. Nja kubitemaatema byonna, nja kudda ate n'ekirala mbasomese ate akasiimo ko ke katya. Akasiimo kye ki? Kubanga bino byonna abantu babyogera bwogezi tebamanyi makulu gaabyo. Nze Munabusiro omusomesa ow'ensonga nkujukiza nti twawandika ekitabo Olulasanga ekinoonyeeko kiba kya mitwalo 10 kinnyonnyola ebintu bingi nnyo by'oteekeddwa okumanya ku buwangwa bwa Buganda. Ennono, ebyafaayo, engero, ebyokuyiga bingi nnyo ku lulimi Oluganda n'amakulu g'ebintu ebitali bimu. Kale oyita ku 0715599 awo tujja kubeera Butoola, Malusu Naddokooli. Akadde kanneeganye mulanga ate nkweganye ng'omuggo akwekesa. Kati bino kambyesammule enkuyegemu nnyo. Tunaddiŋŋana tunaawuliziganya. Mbeereeyo mirembe bakulu.
awangaale omwana wa Nabijjano.